Olunaku lw'eggulo embeera yabadde ya bwerende ab'ebyokwerinda mu divizoni y'e Kawempe bwe babadde basika omuguwa ne bannakawempe abakolera ku nguudo ez'enjawulo. Ebintu ebiwerako byaboyeddwa nga n'emidaala kwe babadde babitundira gyonna gyamenyeddwa, saka abantu abawerako kkubibwa ebyensusso n'abalala ne bakwatibwa. Bino obwedda bikolebwa poliisi ng'eyambibwako abasajja ababadde mu ngoye eza bulijjo. Mu bitundu by'Empereerwe n'amasasi gakubiddwa okusobola okugumbulula abantu ababadde beesomye obutawaayo maali yaabwe eri ab'ebyokwerinda. Meeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi ng'ayogerako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwakubye ku kitebe kya ggombolola y'e Kawempe avumiridde ebikolwa ebyakoleddwa saka eryaanyi erisukiridde lyagamba tirityoboola eddembe ly'obuntu. Sinze okuneewunyisa kwe kubeera nti ate gavumenti eyandibadde evaayo eyambe abantu ate etandise okubateekako omukono ogw'ekyuma ennyo okubakuba emigga egy'enjawulo. Ekyasinze okuneewunyisa nti abakozi abakuuma ddembe abapoliisi nga bali wamu n'abakozi ab'enforcement olunaku olwajjo baakedde ku makya ne bagenda ne babonyaabonya abantu abali mu Kawempe division. Sserunjogi ategeezezza nti gavumenti eruddewo okuwa abantu obuyambi nga bwe yeeyama, nga y'ensonga lwaki abantu basazeewo okweyiya ng'enjogera y'ennaku zino baleme kufiira mu nnyumba enjala. Kuba tukimanyi bulungi nti abantu abadde bakola mu taxi abadde bakola mu ki tebalina nsuku, naye bw'aba afunye awantu wasobola okufunira 1000 oba wasobola okufunira 20,000 ate gwe nojja n'osika n'omukuba kibooko n'ebintu n'obitwala kuba ekyabaddewo Kawempe ku 5 ne Kanyanya n'Empereerwe kwadde kukwata nakubba bubbi bintu by'abantu. Ono alumiriza n'eyali amyuka RCC wa Kawempe Hussein Hudu omwaka oguwedde bwakyalemeddwa okuwa alipoota ya ssente ezaali ez'okukozesa okulwanyisa COVID-19. Hussein Hudu nga kati RCC wa Kampala amwanukudde. COVID task force gye yali akuliranga ssentebe gye yatambulamu, ensimbi ezasolozebwa zakolebwa zitya, ebintu ebyasoloozebwa byakolebwa bitya era byatuuka ku bantu. Na kiki kye twafunamu eyo ripooti nagimusaba gye buvuddeo kale namuwandiikira ebbaluwa nga musaba kulwa nga nsinziira ku kanso. Kati nze ssente zampeebwa era ze nakola accountability ze zaweebwa ne ba RDC abalala mu Uganda yonna. Facilitation yange yokka gye naweebwa era accountability eyo n'engikola n'engitwalira offices ezaatuwa. Tebampa nti oba za kansala, nti oba za meeya, nti oba za ki. RCC Hussein Hudu okubagana okutuuza enkiiko mu kaweefube w'okutangira COVID-19 okusaasaana. Sserunjogi aliko byakyogeddeko. Bono ngamba okutuuza abantu 20, ekyo kikyamu tekisoboka era nga parliament ey'abantu 5 bwetatuuzaayo 20. Njagala kubeegayirira tugumire ebiragiro, tutambulire ku biragiro bya president ne SOPs. Kijja tuyamba okwewala obulwadde ate kijja tuyamba okuva mu muggalo, naye bwe tuneekuumira mu mbeera eyo ey'okuviolatinga rules n'ennaku 42 ziyinza obutatumala. Sserunjogi ayagala ggombolola zonna ezikola ekibuga zeetengerere ng'etteeka lya Kampala eppya bwe ligamba okusinga ye kyayita okubatwalira mu nkwawa. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.